Kitalo nnyo ekya John Bosco Kibalama emyaka gye kulungodde anti yazuuliddwa byonna ojja kubanga obifuna. Museveni si musiru, Honorable Betty Nambooza akkatiriza nti okwambala ebyambalo bya PLU ku birthday ye nti musimbe wakati awo nja kubanga nga kutuusaako mu mazzi awo. Full-figure akkatiriza nti Museveni mweteefuteefu okubanga atta aba political prisoners byonna nja kubanga nga kuwa. Sami ne Shawo bano nno bazzemu ne bakola emputu kiki ekyabaddewo ku Comedy Store gonna nja kubanga nga kuwa. Omwana Jojo kye yakoze byonna mu maaso awo mbikutuusaako, ate ye Cinderella Sanyu kiki ekigenda mu maaso byonna wanino ku NCK TV nja kubanga nga kutuusaako. Kyenkujjukizamu lunaku luli Lwakuna, ennaku z'omwezi ziri 19 mwezi gwa mwenda mwaka 2024. Omukutu tuli ku NCK TV nga woka wano wofunira amawulire ag'enjawulo. Nkugamba kimu nti gwe tolakkalira nywera anti mbe nga ndukuwa. Ensonga za John Bosco Kibalama zizzeemu era ye Robinah Nabbanja this time around tagenda kubanga alusimatuka. Twagala John Bosco Kibalama mulamu oba mufu, ekiteefu kye kiriwa gaggano mu bujjuvu. Kitalo nnyo kitalo ddala. Omusajja gwe tubadde tumaze ebbanga okuva 2017 nga tumunoonya asangiddwa nga afudde. John Bosco Kibalama yasangiddwa nga afudde era nga omuntu omu gwe tulina osooka okukwesyoninga ku nsonga eno ye Nabbanja. Bulijjo Nabbanja agamba amanyi gy'ali era olwaleero asangiddwa nga afudde. Nabbanja twagala abantu abalala ng'ovuddeko ku ono gwe mwasse Kibalama. Nabbanja mwakwata Kibalama kati wuyo mwamusse. Wavaayo n'okola statement yo nange ensi yonna eraba n'olagaana olupapula gwe kennyini ng'olaga nti mumuyina era ali mikono gya poliisi kati asangiddwa atya nga yafudde. Kibalama mufu John Bosco. Twagala n'abantu abalala. Twagala ne Bobi Wine baliwa nga tebaleetebwa mu kkooti bazza bwaki lwaki tebabasalira. Ate kikazi gwe nakulabirawo olunaku Mpuuga lwe yajja mu palamenti n'akugamba nti oyina omusaayi gwa Kibalama guliwa ne weebuzaabuza ng'afuka anaaba, kumbe kiraka kyali kituufu nga ddala mwamutta. Ddala kituufu mwamutta. Mwatta John Bosco Kibalama Nabbanja twagala n'abasibe abalala mwabateekawa. Lwaki kigavumenti kya Museveni lwaki mutta abantu? Kitalo nnyo nnyini ddala ye Nabbanja yalina okuddamu ebibuuzo ebyo kubanga yayimira mu maaso ga kamera n'atutegeeza nga bwe baakutte John Bosco Kibalama mbu ku nsonga y'okutta abantu. Naye by the time yayogera ekintu ekyo Kibalama yali yabula dda. Kibalama aliwa ali ludda wa? Nabbanja yalina okubanga ayanukula ensonga eyo. Nga tuvuddeko eyo ye omukyala Full-figure akkatiriza nti abasibe bonna bajja kubanga bateebwa era nti Pulezidenti Museveni ali mu nteekateeka okubanga akikolako anti mbu bamusaba. Muzeeyi Museveni yaŋŋambye abaana obeeyimiridde mpa amannya gonna abakkiriza obutaddamu, mpa amannya gonna gampe era Sanya Mwaidiini nkimanyi kwoli kuno njagala okole lisiti esembayo. Sigenda kutawana naawe naye kwataganye ne kano w'omukooti ye Makindye bagita Kamaskooti namukwasaganyiza yagenda okujja okufuna lisiti eyo. Saagala kujja kwanga mugamba nti agenda nayogera n'abaana ezimanyi n'abafosinga no. Amanya ge abali ready abawulira nabo beenenya mu mutima, abali ready okwetondera eggwanga nga mwakiŋŋamba, abali ready okumwetondera, abamanyi nti mwakola ensobi, abamanyi temuddemu benjogerako. Muteekeko amannya gammwe bwe muba bakusoma batwali musome bwe munaafuna omukisa ate naye mumulabeko. Oyo
Fulufiga ate ye Honorable Betty Nambode akatiriza nti President Yoweri Museveni si musiru nti era mubeere begendereza mwebuuze lwaki ku birthday ye pate yasazeewo n'ayambala byambalo bya PLU. Ffenna tukimanyi bulungi nti PLU stands for Patriotic League of Uganda, of which ekulirwa mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. Ayina ensonga era zizino Betty Nambooze azitadde wansi wano. Museveni okugenda ku birthday n'ayambala engoye za PLU tekyabadde kusaaga. Yabadde alina message kyaweereza. Ali mu promotinga kibiina kya mwana we ng'ayagala bw'ati nti abeere nga yavunaanyizibwa mu kugula oluggi lw'emiryango n'olw'emmanju. Nti ekibiina kino Mwami Museveni asaasira nnyo mutabani we ogenda mu bantu. Banga amanyi tasobola kuwangula n'okwogera obwogezi olaba ku mukolo gw'embaga. Ne bamugamba nti genda ku mbaga ya Kyabazinga ajja akapapula mu nsawo ayogere era nako ne kamulema osoma. Kakati omuntu gwe bakukusa ayitewo nga tayise mu balonzi si nze si Kyagulanyi si na Museveni. Waliwo omuntu atamanyi kuyimirira mu maaso ga bululu. Ate ye Abitex kyalina omulimu omulala gw'okukola. Omwana muwala Jojo naye abikoze. Omwana ow'obuwala Jojo akatambi kaani yakatadde bannange. Nze noonyeza maade engeri ky'okugamba oba nkugamba essori oba nkugamba eki wennanga nabunye ekoze bweti. Omwana ow'obuwala ni yatadde ebintu byo wennange manga wakoze weewati. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ani yatadde akatambi ko gwe naawe? Leero Balugambo Nation kabeetale wali kadde n'akampi. Mungu akusaasire maama ng'olabye naye ani wakawaddaani. Sorry. Ebyo bannaffe naye nga si birungi yadde ye Jojo akatereeza nti mbu boyfriend ex boyfriend we mbu ye yatadde akatambi ako naye nga si mawulire malungi. Ate bo Samine Shawo ate beeyongedde bazzeemu okukola empuutu ate ne badda okugegenya omukulembeze w'ekibiina kya NUP yadde nga baali babawoninga ate era ne bavaayo baali bavaayo ne bapologizinga ate gye baakoma luli gye batandiikidde olunaku lw'eggulo. Yes! Era nze ndi mutwe muganda wange yonna gy'oli saakunyiigira wadde nga wayokya bulandi wayokya Wedi mutwe wayokya wafuuka nsi si yali agoba enjobe. Wedi mutwe yagoba kikompoola kyereere omusajja alagulizaamu ekitwakube bala tibaneesa tuli kwentive aisex esooka obuze ku bantu Moye kubuuza ku bantu seeni alimu. Shut up. Tondagira. Ondolo yetago olisaamu amaaso. My name is Olukaguta Museveni, the beautiful president of Uganda. Ani yakulimba Museveni. Toli mulungi. Museveni ndi mulungi ntunuulira. Ntunuulira eno muno. Omanya omugamba agamba nti ow'ekibi akiwomberera. You are beautiful. Yes, ndi mulungi. Era Mama Solomoni abeera ngamba naye Tata Solomoni olina erinnya. Banaya. Omwenyezaamu. Olina erinnya. His Excellency twalabya mu birthday wajjukira wali wagamba nti tojjukira lunaku. Before the birthday, Uganda means I'm not happy. Ebyo oba bakoze empuutu oba butawuliriza oba bunyoomi nze simanyi naye nga byebyo nga obiraba. Ate ye omuyimbi King Sawa munange baliyo bafumba era tusuubira ssaawa yonna ajja kubanga ate atuyuwamu oluyimba olupya. Balabiddwako mu maka ga King Sawa wamu n'omuyimbi Kabayaman. Tukiwelelo ne kabaya, ne kibamba wali ne kabaya, okuziki tugubaya ne kabaya, na mwezino oja tusanga ne kabaya,
nonya kabaya oba kabaka sawo kusanganya kabaya tuli wadero mubaya ebyange byenjagala bisanze mu kabaya yange nabisanga mu kabaya okufere tamanya kabaya ni mubaya era tulaba kabaya manya osanga barasta wale abagankana yamana freestyle no yo etumele na madijinzi every day show time. Ate yo muyimbe Cinderella Sanyu mnange essanyu lyalina lya Mwocho wa Gonja anti mwami we yamusurprise olwo nno we yabadde ali mu kooti ng'azze kubanga bawuliza emisango gye egyamwawabirwa. Ono omwami yali agenda emitala amayanja wabula yakomyewo nga tamutegezezza. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my head down, I surrender now. I give you all of me. Your goodness is running after me. Byebyo ate waliwo omuvuka gwe tuwalanze oba gwe twapostinze ng'agamba nti ali Juba ng'ategeeza mbu bamutemako omukono era alajjana afuna asaba buyambi. Amawulire ge twafunye oluvannyuma gw'okuba nga tutambuza akatambi ako galaga nti omuvuka mufere, nti amannya ge yakozesezza sigage era nti abantu abasinga obungi abalabye akatambi kano abamumanyi bagamba nti omuvuka oyo tali Juba era ebyo byagamba nti bamutemako omukono bya bulimba nti era gyali eyo e Masaka. So byonna mbu yabadde awoodesa buwoodesa gyali mulamu ttuku. Eyo nga tuvuddeyo munnange bambalidde omukulu Pastor Aloysius Bugingo. Nsonga ki? Bugingo ono alina omuze oba yagufuula mugano nti waaba abuulira alina okubanga ataakinga omukulu Bobi Wine. Kakati bamuzizza fire. Mulina abakulembeze abamu ng'ekisolo kyeddira naye yennyini bafaanana okutegeera be bababuzaabuza. Abantu abo tebalina kye bali. Ne kano kalabe nga tetunnatandika saavisi y'emu engoye ze zimu. Sisinkanye sitaani maaso ku maaso emirundi egiwera. Ku lunaku nali mu kooti ne Susan Makula nga balina otusiba emyaka 25 nga tetuna bwe tubbye. Ne ndaba sitaani nga ze mu kooti ng'atuggubadde n'addayo nga bwe yazze. Mu saavisi mwennyini mwavumidde omukulembeze omwo okutegeera ng'ekisolo kyeddira. Ate esaavisi y'emu mwayitidde omukyala eyamuzaalira abaana nti afaanana nga sitaani ewedde emirimu. Kakati ekibuuzo kiri kimu, gwe ndiga esabire ewa Bugingo naawe ali mu kulaba pulogulaamu y'olunaku olwaleero. Ku Bugingo n'ekisolo kyeweddira oyagala kutegeerako ng'ani? Kubanga ekisolo kyeweddira kimanya abaana baakyo. Ekisolo kyeweddira kitakulira abaana baakyo. Ekisolo kyeweddira tolikisanga na kisolo kirala ekitafaanana kyo ng'ate bageya ekisolo ekifaanana kyo. Ekibuuzo kiri kimu, ku Bugingo n'ekisolo kyeweddira oyagala tutegeerako ng'ani? Kubanga n'enkoko gye waliisa ekinyonyi obunyonyi ku baana baayo etabuka, era bw'emala okwalula weewaawo obwana bwayo ebeera ebwaludde buliko enjala era nga busobola okwetakulira. Naye tegamba nti olwedde nabazaala muyina enjala nammwe mugende mwetakulire, nze neetakulira byange. Wabula enkoko ebeera tenneetakulira byeneerya,
esooka ttakulira baana baayo n'oluvannyuma nayo n'eryoka erya. Bw'eba enkoko ekusinga okutegeera, lwaki weegeraageranya entegeera y'abantu ku bisolo bye beddira ng'ate ebisolo bye beddira bisinga enkoko okutegeera? Kitegeeza ate ggwe biba bikkubisaamu okutegeera. Tolaba nti embizzi bagirabanga ekisolo ekibi, era n'ayiga okuvuma ku mbizzi kwasookera ng'anaanyiiza oyo gwavuma, naye ate n'embizzi bw'ogiyita bugingo kigiyisa bubi, obeera ogitya obudde. Embizzi erabirira abaana baayo, embizzi terwanyisa baana baayo, embizzi tegeya baana baayo, era embizzi toligisanga ng'eyimiridde n'embuzi ng'egeya embizzi enkazi mwe yazaala abaana baayo. Kakati bugingo n'okuyita obuyisa embizzi, embizzi esobola okuntwala mu kkooti ng'eyita mu bannamateeka baayo oba abantu abalwanirira eddembe ly'embizzi esobola okuntwala mu kkooti. Kubanga ekusinga okutegeera, ekusinga okubaamu amagezi. Omusajja omukulu atuuludde nga wava ne mukyalawo mu bwavu, nga wava ne mukyalawo mu nnaku, ng'essaati wayineemu, ng'empale wayineemu, nga ky'oyambala mu bigere tangira tewayina panti, ng'essaati yo n'empale mukazi wattu azooza kiro. Yatuuka ne ku mbeera ezinyiganga emmere, anti nga bwakunya ziyulika, gwate zebooza buli lunaku, gwate z'oyambala buli lunaku. Omanyi kyekitegeza olugoye okgendamu ekko buli lunaku, ate nga lulina okuvaamu ekko buli lunaku. Oyo Teddy Naluswe yatuuka ku mbeera ey'okunyiga obunyizi engoye za bugingo buli lunaku olw'obwavu. Kale eby'omukwano bibaawo, nange nzikiriza oba osanga ffenna gye twasookera si gye tukyali olunaku olwaleero, kubanga osanga abasajja batono abategeevu abakimanya nti omukyalo ono gwendaba obukadde nze namukaddiya. Abaana be muzaddemu be bamukutudde, kubanga ate ye yali TV yange nga siina kiwummuliro, ng'omukazi bwe neebowa gwe nteekako ng'amawulire, omukazi bwe nkola ki gwe nteekako nga TV, omukazi gwe gwali omupiira gwo, omukazi ge gaali amawulire go, omukazi ke kaali akazannyo ko. Kyova olaba yazaala nnyo, ng'era bakazi baffe ffe abatalina ssente bwe bazaala ennyo, kubanga abakyala kye kiwummuliro kyaffe. Ojja otya okufuna ssente n'obugagga n'otandika okugamba nti mukyala wange yali mukyafu? Nze Susan kwendabidde obuyonjo, Susan kwendabidde engatto nga bagiteeka wali, Susan kwendabidde nti omusajja ayambala olugoye olugolole, kubanga oyina nnyingi kati, ne peya z'engatto oyina nnyingi kati, kubanga Susan buli waatunula alaba wayonjeka. G'omanyi kyekitegeeza okutunula mu nnyumba ey'okwera obwezi nga sina yakusiimuula wabula nga yakwera bwezi. Oba tonnamaliriza olw'okuba toyina mukozi ng'akaana kayonoona wali taata alya mmere, oba okyakola ki otadde akaana mu buliri obeeko by'okola, ogenda okukajjayo ng'omaze by'okola, ng'obuliika bukuseemu kyokka nga bwe budde bw'omusajja okutuuka okugenda okwebaka. Omusajja oyo olufunamu kasente n'atandika n'alabya abacaafu, naye Teddy yali mukyafu, obuyonjo yali bugyewa. Wayina essaati emu yali gigolodde ddi, wayina tangira bagikuba eddagala nga tonnawaana Susan Makula nga bwali omuyonjo kaalala kkubira engatta eddagala. Sooka weebuuze emyaka giri egy'obwavu ng'oli ne Teddy Naluswe, tangira baali bagikuba eddagala, tangira baali bagikuba eddagala. Nkugambye ebyo byonna bibaawo eby'okwefuulira omukazi n'ogenda n'oyo gw'owuliryamu emirembe, naye n'abakazi bewalirowoozezza nti balina entegeera ey'omunguba bw'ogigeraageranya kuffa abasajja, newankubadde nga be balina moral authority enyiiga nga tubalesewo, kubanga mugingo ofaanana eyakozesa Teddy Naluswe. Yonna gye mwayita, yonna gye mwabonera, entuuyo ze ozimulyazaamaanyiza, naye era mwattu naye mwanattu tannayogera nnyo bya mu nju, tannasabuka nnyo bya mu nju, ayina akasengejja ku by'omu nju. Kakati mbuuza, Teddy Naluswe bw'aba sitaani nga yeggwe Katonda, nze bannaye ngenze wa sitaani,
oba abalinjo kya muchomo ewa Katonda abantu ebize kati nkole ntya nga sitebenkera bwe baba balinjo kya muchomo ewa Katonda nga bujingo yali mu Katonda nga Teddy Naluso ye sitaani nze ngenze ne sitaani kubange wali sitaani ate wendabe ebyamagezi ewali Katonda ndabawo busiru bwereere omusajja omukulu n'oyimirira katuuti n'oyita maama w'abaana bo sitaani n'omulangira obukyafu n'omulangira biki olwedde gwe okwawukana obwawukanyi ne mukyalawo ng'emyaka gimaze omugendako kyali kibonerezo ekimala era kivumo ekimumala okuva gy'oli lwaki akatuuti ne gye bujja eno emyaka 4 oba etagigenda na myaka 7 okyakavumirako mukyalawo maama abaana bo lwaki okwawukana naye kya bulijjo si gwe asoose naye at least reserving akatiibwa bw'oba ogamba nti mukyala we yakutwala mu kkooti mu mbeera yonna era kyekimuyisa sitaani then ate sitaani akwagala nnyo n'okusinga Katonda gwe omukazi ekimutwala mu kkooti oba ekyamuzuuzanga mu kkooti okusooka yali tayagala kintu kyo kyonna era teyagambako ntukutulemu njagala kiwato yayogeranga kimu njagala taata w'abaana bange mulaba mu kuwaba njagala mwami wange akomewe waka kubanga ekyo kyakola si bayibuli kyesomesa tubaddenga mu Katonda era abakkiriza okumala ebbanga Katonda atubulesinze tetuyina kumunyiiza kumulaga nti kati tuli b'amaanyi nnyo tumusapeesinze kubanga bw'okola ebikondana ne bayibuli ate kitegeeza obeera olaze nti oli w'amaanyi okusingako Katonda kakati ate mu nsobi ate n'ojja okoleramu ensobi endala ey'okuvumiramu mukyalawo weegenderezanga nnyo okukolera ensobi mu nsobi yatuddeawo yagamba abakulembeze nkimanyi ogamba Kyagulanyi nti ategeeranga embogo gye yeddira naye gwe bw'oba weetegereza otegeeranga embogo oba omanyi kyekitegeeza okutegeeranga embogo era singa obuuza omuntu omutegeevu okutegeeranga bujingo n'okutegeeranga embogo otegeerako ngaki akugamba nti ayagala kutegeerako ngaki nga bujingo oba nga mbogo abakulembeze boovuma abatategeera bali ne bakyala baabo be batandika nabo abakulembeze boovuma okubeera abanywi b'enjaga bakyawuliziganya n'abaana baabwe era abaana baabwe basula mu kasolya kamu abakulembeze boogamba nti tebategeera nabo balina ebizibu mu nju zaabwe nkiddamu tewaliwo bufumbo butabaamu etatagundi naye tebabuleeta mu lujjudde olw'okubanga abakulembeze obukulembeze tekitegeeza kubeera na position n'okubeera obubeezi taata kiba kikufudde omukulembeze kubanga yeggwe abeera omukulembeze w'amakaago abakulembeze abatategeera nga tebannabaako kye bakola oba kye bafulumya basooka ne balaba enju eteredde enju buli kimu kiri okke era tolisanga abakulembeze abo abategeeranga embogo nga bakutta akazindaalo bavuma bamaama b'abaana baabwe oba bavuma bakyala baabwe ebivume ebitali bya kungulu wabula ekivume ekisinga okuba ekinene nti sitaani maama w'abaana b'omuyita otya sitaani ekitonde Mukama Katonda kye yagoba mu ggulu olw'obujeemu kitonde Mukama Katonda kye yasindika ku nsi kiwangaale olw'obujeemu kibeera okomanyi n'okuwangaala ennyo kibonerezo wanobaddeko mu mbeera ng'osaba Katonda akuyite n'okuwangaala ennyo kibonerezo omanyi okuwangaala generation to generation ekyo kye kitonde ekyateekebwako ekikolimo ky'okuwangaala ekyayitibwanga omubi w'ekyasa era ekyakema Adamu ne Eva okulya ekibala kyogerageranyako maama w'abaana bo era bba abaana bo babeera ki andi teri mbizzi ezaalambwa embizzi ezaala mbizzi enkoko eyalula nkoko n'ente ezaala nte olwo abaana bo maama waabwe bw'oba omuyise sitaani ye abaana bo babeera ki si gwe abeera taata wa busitaani obuto ye ekibuuzo kiri kimu gwe ate obeera ki kubanga sirabangayo mbizzi eberese ku mbwa era sirabangayo mbwa erinnyira nte embwa yebereka ku mbwa embizzi yebereka ku mbizzi n'ente yebereka ku nte kyekyebereka ku sitaani gwe bayita Teddy Bujingo
kyo tukiyite tutya ekyo ekyamuzaalamu abaana ekyo kyebereka ku sitaani gwe bayita Teddy Bugingo kyo tukiyite ki ekyo ekyamuzaalamu abaana kafunta entama kalinga ng'omujjonkezi ali awo ensi yamuleka Bugingo essaawa eno kakatulwana muzimu that's why nze saagala kwogerako guno nkuba muzimu naye n'omufwe yafa nga wamampaati bw'agezaako okunkomerawo mu bulamu nga ye yafa dda mu fomula y'omuzimu nagwo nina sayansi waagwo beni ggulu gyali emityana omusikaawe va ku baana abalala abeerangalanga musimanya ndikwesibye abo basawo baganda abo sawo muganda yeeranga wawulyako kalango ka beni ggulu nga tannafa gwe wakawulirako akalango ka beni ggulu nga tannafa eyo tuveeyo nzize ku Bugingo gwoli ki maama w'abaana bo bw'aba sitaani era Bobby bw'aba ategeera ng'embogo then tureservinga embogo era tuzikuume bulungi ntuggyemu abantu abategeera nga Bugingo n'endigazi kubanga omuntu goga ategeera ng'embogo tulaba wanjawulo nnyo ku ggwe era alina akasengejja sometimes amanyi okugamba abantu nti abanywi b'enjaga naye omunywi w'enjaga enjaga temuwerebangako mimwammula kutuuka kubotola wadde okwasanguza eby'omu nnyumba sajja wa Katonda ayimiridde katuuti akkaatiriza n'endiga zikuba engalo bw'oba tolabanga ku sitaani nze namusisinkana sitaani nasulako naye ng'ali ku maama w'abaana be gwayita sitaani ekitegeeza nti n'abaana be yamuzaalira baba sitaani gwe yamubazaalamu oba otya Katonda gwe yabamuzaalamu obeera otya Katonda nziŋŋamba waalifudde ku bizibu byo ne mukyala wo Susan Makula oba ne malaayayo Susan Makula waalifudde ku bizibu byo kubanga omukyala amanyi byonna ebyattali kyaddi era omanyi ensonga lwaki ennaku zino mubadde mugulumbugana sitaani bw'atyo bw'akola ebintu byayo mulyango gwayo egutimba bbula era omulyango gw'obubuze gubeera mugazi essaawa eno obadde wasooka n'olowooza nti oli mu mulyango mugazi ne kikulowoozesa nti eryo ggulu kumbe oli mu geyeena otandise okuwulira butya geyeena bwekwokya yabaayi mwe Katonda kyoyo gwe musinze yabamma abaana ajja kunyiga yekolera oduula togeya nkenku nga nagagamba bidde gakyali gye gawanika musajja munno musabire busabizi afune omwana naye tomusekera bali be yalekayo si baana dde mu baana be abaana be be bali wana anoonyeza omwana anywedde aba amututte ewa Dokita Sali omusajja n'omukazi banywa omanyi ekitegeeza ng'omukazi yajja azadde nga naye wali ozadde naye nga mubuliddwa abaana oye Katonda obusobozi bonna mubulina obufuna abaana naye oyo ye Katonda talibawa talibakookonya ku ssanyu lye bayita eri omwana era bw'ali bazze olwo olubuto ne mululangirira ndijja wano ne nnangirirawo nti olwo olubuto yeetisse musota si mwana mwe mulina ekikolimo eky'amaanyi ne kino kikwegasseeko maama w'abaana ababo hakuzaalidde abaana abalungi bwe batyo n'omukkakkanako n'omuyita sitaani kyokka ekinsanyusizza weeyitidde Bobi Wine okufaanana ng'ekisolo kyeddira weyayitidde maama w'abaana be sitaani ayi nfaanana ntegeera ng'ekisolo kye nneddira ne sitegeera ng'eno mbizi ate nnabagambye n'embizi kati mbizi egenda kunsibako ogw'okugivuma kubanga ate etegeera okusinga Bugingo n'okuyita obuyisa embizzi n'ogiyita nti Bugingo kikuloopya kyokka ate ne Bugingo okumuyita embizzi still oba okkakkanyiza embizzi gwe emanyi abaana baayo embizzi emanyi okulabirira abaana baayo embizzi emanyi okufa ku baana baayo embizzi temanyi kugeya gwe yazaalamu baana baayo mu mbuzi tunuulira ali katuuti alina abantu nga 3 kuba kati baasigalawo nga 3 oba 2 oba 100 n'empewo kuba nange byantuuseeko saabadde Kanani empewo azini emikutu kwe bitambulira ng'oli ku maama w'abaana bo
kale abazadde be balina obuyinza ku baana era oba osanga ekyaweesebwa tekisobola kuweesulula muweesi kyokka ate ye omuweesi asobola okuweesulula kyeyaweesa. abaana bo olowooza nti tebakuyinaako moral authority gwe taata, naye olw'okuba nti bakolima ku lwa maama waabwe Bujingo tolifuna mirembe. Era Mukama agenda kukamula olutuuyo lwa Teddy lwonna mu Maliyo yatandika dda, kubanga waliwo abantu ababadde batuulawo nga batuulawo lwa Teddy nga bababuulira ku nsonga z'amaka ng'ogezesereza ku mukyalawo ng'ekyokulabirako obanga live ekiza. Nze ne Teddy tugumye ntuyise mu kusoomoosebwa. Abantu abo ne bajja ne bakwegattako kubanga kye kizibu nabo kye baalina mu maka gaabwe. Naye bw'obabuulira butabe mwabisomoka ne Teddy Bujingo, mwana wattu bangi baawalirizibwa okwegattako. Ate bwe mwali mwawukana abamu baasigalawo. Ekkanisa lwaki nkalo olunaku olwaleero abantu batandise okwemulungulula bagivaamu liziki ya Teddy eva mu Maliyo. Bwe tokimanyi nti omukyala alina contribution ya 50% sina kindi ya 70% kukulaakulana ko walulabyeko. Musajja akulaakulana ng'ekateri mirembe. Edda nazzi kuno baateranga n'okugamba bw'ofuluma enju n'osanga omukyala sookoddeyoko, bw'ofuluma enju n'osanga omukyala ng'olina ddiiru gy'obadde ogenda okugoba sookoddeyoko. Naye nga munda gyadda naye waliyo omukyala. Omukyala oyo gw'obeera naye mu nnyumba ye mukisa. Basajja mmwe, omukyala oyo gw'oli naye mu nnyumba bwe biba bitambula bulungi ye mukisa, bwe biba tebinnatambula bulungi ye musabi. Era yakusabira ojja kufuna, naye tekakujjutukanga n'omala okuzikwata ogoba. Mutakyanyumira mu byabugagga byafuna. Musimanye ebbeere ligudde liringa nga kataasa mbu Teddy Bujingo, simanye ebbeere alifuula bufuuzi n'aliweereza omwana ku ngozi n'ayonka olw'obunene bwayo. Nze nkooyo amabeere amanene mukwano gagejja bayonsa baana baawa bamuliraanwa oba baana bo. Oddidde buli obwali buli mu layifu, bukuula ono bukuula oli, kabba ono kabba oli kooleese. Bannaye Suzani awonya bulungi akawoowo, bannange Suzani akola bw'ati, bannange Suzani yeefaako, laba ebbeere likyayimiridde, laba kikubanga ye Suzani obudde bwe yamala ng'anoonya ssente ezigula ebizigo ebyennyiriza, mukyala we yabumala asabira ggwe, alafuubana naawe, ayonsa baana bo, addaabulula baana bo, era atereeza baana bo. Naawe kennyini ng'omuntu eyalina panti emu n'ettangira n'essaati emu ng'ekunjubusa ebitogi yali tesobola kukunyika nga yakunyika bunyizi batinga emmere. Kolikooyo gw'olangira nti afaanana sitaani olw'okuba akaddiye. Kolikooyo gw'olangira nti afaanana sitaani olw'okuba nga akaddiye. Abasajja ababonaabona nga walinako ku mukazi n'omugoba, tosooka kunoonya bakuloga. Sooka onoonye ebigambo by'omukazi oyo nga mwawukana byali ki? Ye yali omusobya oba gwe wali omusobya? Kuba tesaaga nammwe abakazi muwaganyale, mwende ku basajja muba mwendere mu maka g'abasajja bammwe olw'okuba nga mwakola mwenna mulowooze nti tebajja bagoba. Naye omukyala yali omwesimbu emyaka 2 egy'obwavu atuuse ku lyengedde, mutakyanyumira mu byabugagga byanfuna. Namulekera enju, ennyumba ddongo tebagirya, bamulekererako kyabugagga ki ku nnyumba eyo kisobola okuliisa abaana. Kale waliwo badde olaba n'abakuze tetubafaako, naye bano abato, naye bano abato. Gwe atategeeranga bisolo wajja n'olangira mukyala wo okukulukuta, kyokka ng'okukulukuta kirwadde ekijja ng'omukyala amaze okuzaala. Ebiseera ebisinga ng'omukyala amaze okuzaala naye ng'alina omusajja kaseegu eyawuukuuka era n'amukozesa nga tannakala. Gwe ensonga lwaki omukyala oyo buli ky'omuvuma kyali oba kyatuukawo. Kulukuta yali azaala baana bo. Mama nsonyiwa okkiza ekigambo kino, yali akuzaalira baana.
okukanduka yali akuzaalira baana, okugwa ebbeere yali akuyonseza baana. Abaaye kyetaaga okumuyita sitaani omukyala alinga oyo, ng'era ono gw'oyina omuzza obuzzi omuli obuli atalina kyeyagasseeko ye malayika. Munnange sitaani atonaatona ebintu byebbula ne bifaananira ddala malayika. Naye kambeere ne bo byalowooza ng'ekisolo oba ng'embogo gye yeddira, naye nga wakati mu kulowooza ng'embogo gye yeddira tatiddeemu mukuumi we, mukadde w'ekkanisa, muganda we, era komando owa SFC omutendeke. Omukoto NCK TV wabanga tona subscribinga kekade subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.